abaddukanya ekifo ekirabirira abaana baliko obuzibu kwongera ugaze beeya migoye bagenda okwongera amanyi mu kaweefube okusomesa abaana bano basobole okweyimirizawo ne basaba abazadde abo balina obutabakuumira waka. Abazadde abalina abaana nga babakuumira mu njo basabiddwa okubaggya bawe mu community center ekitega lugazi basobole okufuna okutendeka emirimu egitali gimu basobole okwanguyira obulamu nga bakuze. Abaana bano we bajja wano tubayigiriza okusoma n'okuwandiika okutandikibwako ne tubatendeka mu byemikono basoma ebyemikono baluka ebibbo baluka ebitambaala bayina n'emirimu emirala mingi njeja hands on skills gye beenyigiramu. Waliyo amanda ge tulabye ge bakola okusobola okugyamu akasente bali mu bya bekale nabyo babikolera ddala bakola ebi snacks eziriibwa. Akulira Kitega Community Center Brian Butoto yakubidde abazadde omulanga olw'abaana okuva ku Global emikono bali abakyalidde n'okwotwala ebyokesibwa mu bulamu bwa bulijjo. Waliwo abazadde abafuna ebintu by'abaana ate bo ne babikozesa bo bennyini. Naye ne tugaba emifaliso inchi 5 6x5 omuzadde ngaali abeera asula ku 3x4 n'agamba no guno omufaliso gwetwala guno mulina bato nnyo akati guno omufaliso gwaffe gwa mama nani ne taata. I will be forced to come and monitor kubanga temugenda kutwala ebitali byammwe. Abaana baffe naye maama yensonga lwaki abawanjawulo era abantu bwe beekoona ennyo obanga afunye ekizitiro gamba no taata wange agamba atya maama nze nfudde. Yagamba bazadde bo baagale nga kyenkanyi bw'oba n'emitwalo 5 ebiri giwe taata emitwalo 2 ogiwe maama wasigalawo mmeka? Adise yegamba bwe toolanga emmanju nga taata talaba ogusigadde oguwe maama. Ojja kubanga ogabanyiza kiki? Lwaki ebiseera ebisinga bamaama ebayimirirawo ne mu mbeera ki embi oba ekyalenjinga okusinziira ku byempulidde ku bamaama bano. Era bano bataata baliwo batono. Lwaki bo bataata bagamba tebazaala baana bwe batya? Naye Mukama Katonda yabamukuwadde era njagala okubategeeza ebikyabalemeddwa okufuna eyo gye muli lw'abaana bano butaba basanyufu. Seeto Nkato Anthony akola emirimu abayizi n'okukola obuyambi eri bannaabwe agambye nti bagendedde okulaba nga abaana bafuna omutima oguyamba bannaabwe. Gwe mulamwa gwaffe gutambuliramu nnyo kuba abaana bwe balaba embeera oli ng'ali bulungi naye ng'alina omulala gwasobola okuyamba kitubeera nga kya mugaso nnyo. Era Ssebo Honorable tweyanziza nnyo tweyanzeege okututembeeta n'otuleeta. Twagala tukifuule kalica. Bano abaana balina engeri nnyingi nnyo gye basobola okuyambamu bannaabwe. Twagala nti buli mwaka nga tufunye amaka gaffe gano amalala abaana bano balina ebintu bingi bye basobola okuyamba ku bannaabwe. Era wano tufuddewo waka we mujja mutugulirenga buli mwaka era okujja. Abaana basanyukira baleetedde obuyambi ne babayimbiramu ennyimba n'okusiima ebaweereddwa. Mwebale kujja. N'abaana mwenna, I wish you success in your studies. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama abawe omukisa. Abagenyi baffe abalungi. Mwebale nnyo mwebale ddala okujja okutulabako. Mwebale nnyo mwebale ddala. Mukama agazi ensalosalo zammwe. Eriyo omwana afaanana ng'oyo. Bannange mumutwale nga mukisa okuva ew'Omukama. Si kivume. Ffe taata atuleredde abaana atwagadde atusakidde emikwano ffe tumanyiddwa World Wide tumanyiddwa Kitega Community Center. Olaba n'omubaka waffe Honorable waffe tava wano buli lunaku atusakira emikwano. Ssebo taata tweyanguza ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamejabire bwe tuli mu matekirisonja taata. Musanyufu ofunye eki? Gari.
Ano yani omukazi mukulu ali myaka kati 22 naye taata yatugamba yetazaala bwe bati 22 antawanyiza we mbaŋŋamba omukyala talina gwe maama we kati jjajja mwana wamwanyinaze yamuzaala naye nga taata yatuta yagamba yetazaala Mukazi Kivombe yakusakidde guli ku Lwabukede TV.